Muzeeyi wabaddewo ebiyitingana nti Uganda Police ebadde kunoonya ngeri kuyetaaga bw'owandiika statement ku bye wayogedde kufa kwa Isma. Ate mwana wange bali confused. Banze nkolera ku baalooya naki. The police for the first time is facing pressure, mounting pressure from the president and Afende Muhoozi. Police eri ku pressure. Kuva wa president ne General Muhoozi. Kakati bo benanga tebamanyi kyakukola. The police doesn't know what to do. The section they are quoting allows also them, because I'm not implicated in any murder. I'm not implicated in incitement. I commented after the death of the minister, and I said to Jita Gundi. Fair comment. Mass communication and journalism to fair comment. I'm one of the leading opinion leaders in Uganda, and I've been telling you that once an incident occurs of a unique character, it forces society to change and give new guidelines. For instance, when Al-Qaeda attacked America and destroyed the Twin Towers, Bush did not sack any of his security chiefs. But he created an inland bureau of intelligence. Why? Abaana bano bwe bajja okuvuga ennyonyi bava mu family engagga. Baali basasula dola emitwalo 5. Baawasa. Nga tewali alowooza nti ba pilot. Awuli asobola okubeera terrorist nga pilot. To use the plane in a terrorist activity. Kakati ye Bush ye yakola. Yagamba kiki. Yagamba yateekawo inland bureau of intelligence. That which monitors you inside America. Kakati mumwe bwe baba basse bodyguard nga bodyguard basse omuntu I gave you enumerated tebasomo I enumerated a number of cases tindira Gandhi bamuta lwaki yakuba ekigwa ky'abasinga ngate beba mukuma Rajiv Gandhi bamuta kutwala amagye Sri Lanka abayekera batamiru ne bamutta Kabira bamuta wekongo gumumanyi obulungi Gundi Kennedy abasikale be bamuta lwaki yagende Berlin nga Germany nga sebatalo yakagwa nakunganya abantu emitwalo eki nabakati bekisenge tukijewo Germany tujiddemu United nga Soviet Union eyamaje helicopters were hovering over the other side. What happened? Be bamutira benyini nagenda mu 1964 the missile crisis in Cuba. He addressed the briefest press conference. I've declared war on the Soviet Union. Any question? Abamoli bafuluma bakabo. Abasenze bakanti ono Kennedy ono kufujjo lyayina ngatali very popular be bamwe kubira. Era ko bakanti yakuba kugundi Kennedy bakita parallel. Yeta banga yo. Baba manya agenda kuwandika ekitabo. So, may I tell you because I'm more knowledgeable. The only celebrated spy I respect is Tumukunde. Naye Museveni yakoze ebintu. Nti obwadvisor abonoonyi kakati Tumukunde is the best spy gwe nalinde bi mu Uganda. Tumukunde naberanga naye ng'asoma obutabo bwa Mossad Israeli ebintu bino byayina gye biri nti Emisiri batta Sadati president abakuumi be kale kitegeere emundu zonna president zolaba eziri ku guard of honor zibalaba ekololo temubasasi nalimu aba special forces bokka be baba n'amasasi. President ne bwagende bombo bana abatali ba special forces tebaba na masasi tebaba na mundu no kakati kitegeeza abamu kuba bavaawa Sadati kakati ffe bano bwenanga tubategeeza kakati enanga the Ugandan police has failed to understand three things. One, whenever you feel first of all the law they are quoting the police has powers to call you no jiyamba. What police are we talking about? Are we talking about a police that cannot even protect its own people? Chirumira abalemi kawesha abalemi nganzije kukola ki? What they want is to get information from me by leaking ku bantu. I trust the police. Kati gwe police webe kuyise ojwe information joyina ani je njiwa nabaga njiwa mukozi njiwani ediwa side director not bano nga baba kubabe nyini omusajja najja nakuba CPS
nakuba CPS nga muyina meeting waggule emotoka zonna muzituddemu. Are they sensible? Can I trust? Olunaku lumu kankubuulire ate waali omulamuzi Owinyeddolo yali looya w'omusajja nga bamuyita Opikopoka. Ne mpandika story mu lupapula lwa munno nti Opikopoka Diruft yali DC Mwesi Nile n'abambula amayumba g'abantu. At that time Opikopoka yali permanent secretary mu Justice. Nga looya we yaani y'Owinyeddolo mubuuza. Nga looya waffe Joseph bali ku ddembe. Bwe nagenda mu kooti nendaba nga looya waffe bali ku ddembe ng'Owinyeddolo asaba bali ku ddembe omunwe gwa sigala nagaana okuwa obujulizi. I went back. If these people can share a cigarette, can I share with them my information? Kati gwe police olaba teri credible okukolagana nayo. Ate sigenda kubayambamu ekyo kyokka. They have provoked me into battle. Abatta abakazi bonna nabakwata. Era ngenda kuba gundi. Magambo genda mu evidence mpeko ne gundi. Gundi. Abali bagenda okutta Nakyobe nabakwata. Abali all of the mothers nange bali banzisi. Abali bagenda okutta byonna ngenda bibawa. Naye sigenda ku CPS. Kati ku CPS togenda kenda. Abagala kubikoza ate babbe baugere bali abalala. I only trust two people to help government. I cannot help a police that is rotten from bottom from top to bottom. If you cannot protect your own, ngabanene bonna ba police bakubene babata. And you see, I don't know what food does Enanga eat. Kubaka nkubuli. Omwana ono ali mu parliament. Bwe bali bagenda okukozesa omusango wa Kabwesi yaddanga ku Bukedde n'ayogera abali bakaweesa nga bamulaba bamukuba balipotinga ku poliisi bonna babatta. I used to ask, what police are you building? Police operation trust. But if those who give you information are not protected, how can I give the information to them? And I cannot be forced because they are saying I should help them. If you are failed to do a job, admit, and the commissioner of police should resign with his deputy. And the two, mutekawo sente. Lwaki mu Uganda mwokka gokiraba? Mu Uganda mwokka mwe muli police etateekawo birabo. Teekawo obukadde 5. Tyabase Isma amanye ya Isma. Olabe nange njoka buze mutokota. Ku bwavu buno obuliwo. Kyo information ejja kujja. Naye togenda weenanga. Ogenda afene mukozi yateekawo tiimu. Nembadde nange neewunyiza lwaki police tegamba nga ne mu America buli ayina kyamanyi kumwadde obukadde 5. Era abantu bajja kujja. Eyo section gye bakwotinga mu nsinziira. Oteekawo sente nti miliyoni 5 enanga ne banne tebasobola ziteekawo babaloopa. Babamanyi. Kacyo ati police abatemwe be bamanyi. Emanyi bajja baleeta. Singa police egabatadde obukadde 5 ayina kyamanya ajje abantu bajja kujja. Gwolowooza nti oyo yasoyo omwana. Talina gwe yayogedde naye. Era abayina. Talina mukazi. Talina gye yanyweredde mwenge. Waliwo n'abaala. Wali bamuguze nti nabaga nti ADF gye bagula. Nembagamba nti Katumba amala baali baguze miliyoni za $2. Nakyobe zaali biliyoni 3. Okutta Jeno Katumba zaali miliyoni za $2. Ze baali baguze abatemu. Omusajja abuuza munne. You think I'm talking about Museveni's money? These are dollars. Nze miliyoni 10 nga mukubire. Kati tenga bwe baneregeddemu kambukube ku social media. Obutambi. Anti police yo yakuyise obayambeko. Sobola bayambako. Ku CPS erambadde manyi nti wagenze. CPS den of civils. Have they instituted an inquiry? Have they instituted tukiyita tutya? Tulina bwe tukiyita nti omuntu nga afudde tusobola okuteekawo etali postmortem ne tubuuza. There I can go in a credible headed by a judge. Even in confessions you talk to a judge because I'm not a criminal. But this police is not trusted by people. If you cannot protect your own people, why do we come for you? Kati afande nanga. Ogaye police abantu bachajina mbwezi. Nkugambye nti enanga bayina mounting pressure for the first time. Afene muhoza kanti muogere. Mutubulire shogo cause lwaki tubawa sente.
in some countries nena komuze mukufa kwa Isma police bagitaddeko pressure okuva wa president ne general eyogera abase Isma unusually kyabadde batafuna kyabadde tebafuna kakati bo enanga ne banne amagezi gegamu nedda if the police knows that we cannot know these people, what do you do? Mutekewe milioni yaga 5 mugambe public nti byalina kyamanya je milioni 5 nti amanyi yase Isma alete ne tagenda ku CPS akubirenze ne musi na police zikikola na ne mu America bakikola ti byalina kyamanya je babano bakikola bamanyi bajja kuvaayo. So chetusaba police mutekewe milioni 5 abantu bajje nete basola chikola kwa abatemu bamanyikiddwa under this section that my security man photographed is that I'm not implicated in the murder. I not incite people before the murder. No, ndio help me kiringo wa mauli okuteka ko question mark. Did Museveni change his government? Atekwe oli wa mawulire atoto bo a headline of a question mark. If you want me to give you information, resign, because the Bazungu police would not understand the language. But one of the reasons why the Baganda trusted and Africans the police batu kadogamba nti omuzungu ayogeza omulambo gw'omuntu nga basa omuntu ngoyizo kwebaka highly trained police atenga batono tende mu colonial government madazi bazizula niba na basoma bano bemaleta abakusoma their aim is to get money, not to get criminals. In fact a SID and the DPP would be contracted. Kakati parliament yaba DPP's office never jako musolo kugundi eleme bakwata kati Museveni yabagobemu. A DPP and a SID director would be promoted on the basis abasajja basayidi abo bwali busajja nga bwambalenga zagunza malaki nga bwina butisha bugundi bukamuda suti ngeno nga tumanyi nti we wasayidi. Now to move from Lance Corporal to Corporal, you had to complete a case to its conclusion. Ngoina abatemu bozudde ne bakukuza. Yes, neba nabali basente. Kati police omanyo nakulumu nti nagenda ate mu flying squad okuwa information. Ngato wa flying squad they are implicated. Nendowooza nti mubuulira nali nkifiiriddemu olunaku lumu wagenda okuwa wa flying squad. Yali ya flying squad bamukwata. Kakati nga yo police ojiwa information wagenda obawa information nga ate nabo bali part of the problem. Waliwo nakuba esimu y'omusajja kubali bagala okunsanga kolokolo ekubira ku CPS kolokolo kino ekisimu ne mulyanga ayogera nga wa CPS. Kakati you see a police that these people who made the law yebali bagala eno yayingiramu ababbi influenced. We trust a few because you cannot even protect your own. Musio naba kugamba no stone will remain unturned until we get the criminal. We attacked Museveni yabagamba bakuba police ku Olodi Kampala ku muzikiti ne batanembwa za police abatabuliki bali bekumye ne buli mutabuliki yawangaye buli naku za mwezi 14 emitwalo eji bonna baavaayo abapolisi baba era Museveni yabagamba mugende mu ginonyi owanajina recording ye nga Museveni yabagamba yuwerake you did not attack NRA byekwase yali wonga inspector general police embwa bazisala n'abaseka ne babajjamu amaaso nothing happened babagula ne evidence nebula kuba naabwe bennyini. So police etasobola kunoonyereza battaka weesi eba terina kyekugamba nganji gamba kingempitira ki kati police we yakuyise togenda kugendayo sinabirabako nzisiitibwa nga musosi wa menvu balina okuwandiikira nze mbadde manyi nti ate ndi kulimino nze njagala enanga alekulire inspector general police alekulire tutegeere nti police ekoze eki eremeddwa tulonde abalala yeetaaga ki. Why do you believe that you are the only Ugandans who are capable? Nze I cannot volunteer my information to a police that cannot protect its own people. Era nze ababasikali be bankuuma tebalaba wa police n'omulala n'owa military nani bomba tuwasitinga
kubanga bali twindi mbeera nabo nange nsula ebweru ekiro but so, I cannot trust the police naddala CPS mu unit now genda yitenyuko abikuwe because I'm not a criminal. I'm not inside. Me, I'm very cautious when I'm talking. Very cautious. We use guidelines on how, because in the case of on a minister, the way investigations, both are dead, except this. Minister go back by Masas. Hey, kakati de kugamba. An incident, when an incident occurs, umukumina kubani, minister says, use guidelines. Enyonyi bwebanga Concord yamala mu banga emyaka aga 20 years ngatekolanga kabenje yakakola omulundi kumene bajijjawo nakuga nti Museveni traveled in Concord once yali alaga France Concord teyagwako kubanga yinsuwale America bwe yatwala ekizungizi ku mwezi the Europeans assembled ne bakola Concord okusinga eddoboozi Atlantic ngejisa musawezi Sala Atlantic. Concord yaddukiranga sawa 3. Naye nga bw'oba ogenda mu Europe tosobola kusala Atlantic. Oyite eno Canada wa n'olyoka odda mu Europe. Ennyonyi tezisala Atlantic mulundi gumu. Tosobola ne bw'oba ogenda Australia. Easier okuva no gundi n'ogenda tosobola. It looks near. You go through Singapore, Sri Lanka n'olyoka okutula Sydney. Kakati mada ya Isma ogambye police ina pressure okuva wa General Muhoozi ne wa President Museveni okuproducing abatemu abatayisima kyeremereddwa kati tobulange kwesibake kuyita nange nalema this is a power. I'm operating a private company whether yes or not miso where you concede tolemeddwa nti mulemeddwa IGP aveewo mulondo omulala. Are you the last people or address your issue? Confidence of the people, trust of the people. Hey, kati olwo let me tell you ebyonoonye police omuvubuka ndowooza gwe tomumanyi waliwo omukwano gwange yali reporter nga bamuyita Luwemba yafiira mu accident omwali Semogere mu 96 kati omwana we era aba mwana wange naye agenda anyaga abantu kakati omuyindi Pakistan ayina company namukubidde essimu ng'omulenzi ono ndowooza yeeyambisa nnyo erinnya lyange nga bamukwatidde ekaliisizo nti emotoka nagipangisiza omuntu n'agitunda ne bagamba omunywezi even my biological children don't steal ye nga alowooza nti ejja kiyitako kwogera ki nze credibility yange ne bamufunza ne bagamba mbu kwe yagiguza essimu yagijjeko ne bagamba miso muleete tell where he is. Miso is capable of telling you where somebody is nga ndi wange netulite kubanga nina satellite kakati ne bamukwata naye nga motoka omwana abawadde $19,000,000 Pakistan emotoka yagisise which would be an exhibit under police custody mbona afiirwe kubanga police ekole mbu bakuba essimu mu Pakistan. This is a government program. Addiro kasajjako kyekakola aka Pakistan. Emmotoka zonna tekagikuga nti ogiguze kagamba kagikupangishiriza bulinaku $4,000. Naye mmwe can Ugandans do this? Can be tricksters in Pakistan? Have these Pakistanis realized why Amin expelled the Indians and Ugandans applauded? Ogera n'ogula emmotoka ye n'awandika ati akupangisiza bupangise naye buli lunaku omuwa $4,000 mu banka kyekiri lwaki tabatakuwa kaadiyo ng'ogiguza kakati ono olwokuba eri registered nti yaki nti ya special ono yagambye nti agitunze nga yeyambisa erinnya nemugamba mufunge kakati anti nkubulya the cause of mistrust why people don't trust the police. The police allowed this Pakistan to take away the exhibit. How could the Pakistani take away the exhibit when these people are not yet charged, are not yet there? This is why Ugandans hate the police.
the police must have an overhaul. It must change its image. People like Enanga, it disgrace the police. No government way. Omukazi ono gundi, omukazi nantaba nga ba omusajja asse oyo omusajja gundi asse omusibe ku kabangali ya police, and the kabangali did not come from Kayunga. In normal circumstances, now the person would have been arrested, handcuffed, and taken to Kayunga for identification by Nantaba. Enanga nachono mutwegwe enanga yononye police kasola benanga nebukedde ne monitor otegere yaso umuntu enanga only protect divert twali agenda kutwasinga police ngeenanga no enanga does not address the real issue yagamba mbu bakwate Nantaba. Did Nantaba have a right to report to the police? Honorable Nantaba bali bagenzo motta police yatta Sebulime yava Kawempe sikayunga yava Kayunga. How could Sebulime be killed ngate suspect already handcuffed on the police? Nenange kubanga enanga olifuuka endongo musaga ya Honorable Nantaba. Yes, suspect bali bamukutte nga bamutadde ne ku mpingo ate bamutta batya. What was remaining was to take this man for identification. Nantaba mulondemu. Even this man received a call. I know who rang the man. Kati Sebulime yali agenda okutta Honorable Nantaba bamutta kukuuma bujulizi. Kaya yali ajja kwogera musingisa. Bakwate Nantaba. The family of Sebulime lost. Why? Because the family of Sebulime lost that they would have sued the police. Sebulime was killed in the police patrol vehicle. When in normal circumstances, we have seen policemen and women who die in the protection of suspects. Enanga. Remove Enanga. Enanga is a disgrace to the police force. He doesn't know what he's doing. He's not trained in communication. The problem with the police is Enanga. Enanga, you must understand. Oba bamuwa buwi naye n'ayogera. Bayinza kuwa buwi. What are you talking about? Under that section of the police seeks assistance from the ordinary people. From the public. How does it seek assistance for the ordinary people? Put there a reward. Police ina section yejikiriza. Public okujiyambako. Yeteekawo ssente. Ayina kyamanya ajjayogere. Teekawo ssente. Lwaki nange tuteekawo ssente musajja gwe lwaki togamba bakama abo ne bateekawo ssente batya tyamanyi kwokyassa Isma majje Masaka waliwo omusajja yagenda nakuba emmotoka y'amasasi basibe banne naye mbwa bwe zajja zeetooloolera ku ye kati enanga batya tikasoyogera nti poliisi etaddewo $5,000,000 abamanye yakoze kino. We had a successful wound nga poliisi ekyali poliisi. Abasajja bambushinga emotoka vani ya bank ne bakuba abali bavuga ne munabo omunaafu sente ne baswala. But otherwise in Kasangati as we are going home ne basanga akasajja kewaabwe nga kalunda ente ne babalinga munabo yafa ne bakaga gobona ayogera ojja kutulaba bali bagatukatte ne baga nti twakula nako kakati akasajja kabali Kasangati kanywa mwenge ku sente ze bakawadde ne kawulira poliisi ya Uganda etaddewo ekirabo kya $5,000,000 anababuli. The man worked as police when police had respect and credibility. Agenda n'abakwata. So information esinga ku madde eri mu public. Ne police teteekawo birabo. Ekitya ya Uganda ekitya. Kyabalutuufu bajja kwogerebwa. Embuzi nzo mwetooloolerako enanga ne banne. Why don't you use the international explain? Let's explain to me. Why doesn't the Ugandan police use this system of offering money to public? Ejeba information. Am I a criminal? If you have failed to design, why do you believe that you are the most efficient people and educated people? In the police. If you have been found wanting, resign, train. Am I a criminal? So tetujja kusukkawo wano
So abatta Isma police eriko pressure jebadde tafunangako Jeno Mozi yalagidde babalete ne president n'agamba balina ofuna abasi enonga ne banne bazina twist enonga ne banne bazina police eri confused. Come and help us, pay me money, pay me some money. Kati police yakuyisa ogiyambe mbozi manyi musajja nga yabingambira Bingham under section what police can no offer money to the public. Enanga offer money to the public. Olabembwa bwewunya ku baserikale. Olabembwa je mulese bwewunya ku baserikale. N'abatemu bana abatta abantu abambalayika bali mu system. This one is used to arrest. Abasayisima bali easy to arrest. Abasayisima they are used to arrest. No matter nyangu nnyo. Bonna. Very complicated. Tulina kye tuyita ordinary murders. Tulina kye tuyita preemptive murders. Tulina kye tuyita revenge murders. Tulina kye tuyita elimination murders. Ntula butuuzi ng'eyasoma bagambe tumukunda abasomese naye I doubt whether the police has a library. How much money do you give your security people? Kati tusanga military intelligence mumusange giso wa fono wegomba ababubizi ku kyalo para n'akapara kaiga ababubizi ku kyalo tukiyita security service. Museveni abeera ku mukolo abantu bategeera nti n'abambadde gundi basirikale n'abambadde leeya amasuuti by the president wabeera ku mukolo abambadde leeya baba bangi njo butategeera nti basirikale kubanga waliwo president we yali ayitawo nga mpaakize ku luguudo musirikale yali ambadde leeya nga simutegedde nga ajjawo emmotoka yaawo ndokulaba ine emundu muno so bagiyita security service giso nabba nanye omwenge okutajjako sasula nako you need to retrain the police. And I'm telling you, until you bloggers, you are yesterday's reporters. When you change a car from manual to automatic, the signposts remain the same. The road signs remain the same. Kakati move the most powerful media is social media. Ekitegeeza mukolenga fa abamawulire. Why don't I nzene kakande John kakande tufuna nkakobizibu mawulire? Why? We objective fair. Tojja kubbako bali sente mumulowooza simplistic minds. Nti omuyendi ono mpakistani alowooza. Nti Uganda ajja kufiirwa milioni 19. Nidibirira okuba obbala essasi. Ye bw'alowooza. Every family olutalo ensi bw'ebeeramu olutalo. Buli family ebeeramu an armed person. Kana access gun. Kituufu. Mu Uganda we twatuuka buli family eyine mundu. So oyina okwegendereza. Kano ka Pakistan ko kalowooza. Ti omwana ajja kuwayo milioni 19. Aide ekyo ko kazibbe kagende kuba kayinvokinga big names. Ti munsi muno kati buli family eryamu kubaka kabakozesa nga babajjayo nga baba wa police bond. Ikanira okufoyo. Kati muzeeyi tubadde tukyali awo. Omusajja nasanze omusajja ejjinja nannuma nnyo. Yene munne bakola kyaki ebikubi bina. Ne baleeta omuvuka ne bamwanjula ewa Museveni. Kyaki zonna n'azibba. Why the verse? Naye omusajja yangambye nafulumye ewuwe saliddewo na mmere naŋŋamba nti nsaba busabye omulenzi oyo ffe twamuleeta ampeeko kyakinya kizunza ntwi. Museveni bwe yagamba Baabalanda n'agamba Gundi Nakadaama yabawa ssente. Naye kyetubuuza alegitire kyetubuuza n'abaana booli bali waabalibeerawo ssente kisajja gwe bw'otuula wansi weeyitawo akatonda n'osanga Ssennyonga n'agule walinaanye kakande agane kakande okuzimba ekyaki kakande n'akizimba waggulu nti weririas leader oyo wa masquerade n'ogamba nti gwe Pastor God ogambe nti Teddy ajjayo obujingo. This man must be arrested with his malaya and the church closed. Omusajja je mumugenda wenidde timu gwe Pastor God ojja kunyamuka ne mukazi wo ne Ssennyonga ajja kunyamuka kakati muhozi mumugulidde abantu bamukube bamwonoone nga comedian. Okay. You think muhozaganyo basinkana ate no muhozi kyakoze mu sekanso ekimanyi Jeno Mozi namulabyeko mu stekanso yalese kampuni 100 ezibadde zibbe enguudo azigaddewo mu education yagalawo kampuni 100. Jeno Mozi yagaddewo kampuni mmeka mu stekanso 50. Ono omukazi abadde anti babikola bino byonna bye bakola mbusamanyi waliwo potholes waliwo nanyini makampuni nalebe omusajja ekironga agamba naye kakati ye mukozi alowooza ddala ngenda kwafuwala
kubanga kana akasajja ke kambulya buli kimu nolebyo omusajja ekiro nezi namazina mudirire ngali ku para avuga boda para mukozi Genomozi namulabyeko ng'alambula ekibuga alaga muherezi Genomozi oluva mu state council okulaba akakozi kano akabadde kalwangirira endwadde gadda muhereze kati nambi olabe dukane mulamu we Genomozi yagadde kampuni 50 mu KCCA is to ensure government efficiency delivery service delivery olwalero ngeze nensinkana magezi minister magezi mbadde mu office ye owaloko government namugambye nkite nate kasawagabye sente sina kyenkubanja kubanga abantu bano bansanga mu kubo am the face of Museveni's government but Museveni does not give me anything. That's why I'm excited about Mugozi. Today wali wa Genomozi abantu bategerewo bulungi we am picking am interest n'okukyuka tukyuse ne family yaffe ekyuse today wali omukoye neddeko ddala ennagisi today wali wa Genomozi ogambye Genomozi yagadde kampuni 50 mu KCCA ezibadde zibba sente yagadde mwaga abiri anti nga bamala okukola oluguudo ate waliwo alubbiramu mu education yagala waaga 5 kati ayolekera feresi okalabikana akakazi kanambi akabadde bwe mukalaba nga mumanya kagenda kwogera ndwadde ne redipe kakolagana ne monitor nona akolagana ne mulamu we ne balangirira endwadde zitaliyo bwaveeyo prime minister's office bamuwa powers ayuya Genomozi ne mu prime minister's office agendayo ndabamuwa amanyi mangi kati namulabye of government kulaba service delivery kati yes kitu nno kyewayogera kituufu zimbabulira tekiseera kyali kituuse Genomozi yeekwatire mu gavumenti yaabwe anti yagenda fe abaganda tukugamba nanyini mufu yakwata awawunya kati ebitongole bya gavumenti byonna ino biramu banene mu ttaka mu kintu gwe kankubuulize let me tell you yonna ejja kujjayo let me tell you otyanga nnyo omuntu nga bw'afa akuteekako erinnya if I die become an orphan true if my sister dies ofuuka ki tewali ofuuka ki tewali nothing yes kakati mukoza akitegedde nti abaana ba Bashir abaana ba Saddam abaana ba Gaddafi bebasinga okumanya bebabonaabona abako baali badduse wa Saddam na wano weebali bo bateekayo obuteesi bo bateeka ne bawasa abalala bati ejogo lyabwe lyonna okujjako omukaata joga abantu bamita ka muntu era naye bw'olaba Kalugire nekiwanuka n'olaba ono ate abo bajozi bayitirivu Kalugire kiwanuka n'abakoba bakyawa bukyali I worked with these people for 14 years. I've been in the Egundi until Muhozi picked me for 14 years. Kati Genomozi ye overseer wa service delivery. Yes. Ogambye buli mubbi ali mu prime minister's office ateme mangu. Bakola ekintu kimu. Even the Nabanjas, there will be a backing ku mabaati. Manyi Museveni yabakola. Amabaati ba detectives be bagabala. Munana abayibula. Kituufu. Museveni abafe tukugamba mu Baganda nti ekikere kifirwa kwa nkuba kikaba kwa musana. Museveni ye yabafuna bali abayina kati bali entangled ababba amabaati. Era ndakana akatambike bakubinga bagula abantu okuba muhoza. Yabagaye kamwe yakakubidde sawa munana nakuba butambi 10. Piu 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 piu. Kati wali babaka ba parliament bagenda okuyita. Piu piu piu. Akukukubira waliwo yagana naye mumutwaleko muto yakomewo kuba omusanga bulina tewali muntu ataliiko katambi ekyo babalimba buli gwe bayita entebe ojja kulya ono omukazi yamanyire omanyayo omukazi ombaka parliament yagambye mbu gundi pampas zirina mugazi ewaabwe ye yakulanga bwekuluze oba tukiyita tutya kwekweya kati nge gundi ebikokoma byali bya taata we na maama we kati ye yakula yekwekweya kyobalaba talina bali ya pampa oyo mubaka weruweru omukazi yakulanga yekwekweya yagaye papa tezina mugazi kati yekwekweya nga bwekwekweya nga n'ebikokoma bya mami na dadi kati Genomozi amaanyi ogambye mugayina agenda tambula ebitongole byonna ebya gavumenti okulaba nti gavumenti etambula KCCA twamulabye yagimaze n'agoba kampuni 20 nalabye omusajja yasuza akaaba kati addamu erethe ate abakazi kasita batya omanye omuzungu bw'atya agula buutu omukazi yenna bw'atya adda mu nsonga
kati ono executive director wa Kampala tomukuulako kabuuzi kati yadda mu nsonga Kisaka ate namubuuza ndi Kisaka kitegeeza ki oba abaana baamulabanga ku ssomero ng'aliko ekisaka nga si wajjirita ne bamutuma lya bbaawe lyaki tugenda mwana wange